Ensonga eno gye njogerako okuviira ddala mu myanga, mu mirembe gya myanga, ng'era bwe tulabye nti abawambi abakulu bano b'amagulu meeru bwe bajja mu Buganda beegwanyiza nnyo ensi yaffe. Kino nno ne kiwa ebbeetu abantu bano okunoonya wa we bayinza okuyita, mwagaanya ki mwe bayinza okuyita okusobola okusaanyaawo eggwanga lyaffe. Ate nno n'Abaganda abaaliwo mu biseera ebyo nabo ne batafaayo ne bafuna obugayaavu obutalengera kiki abeeru bano kye bayinza okuyitamu. Abaganda bangi abasinga obungi baatunuulira ebintu ebitali bimu, kugamba ne balengera ebiri ewala ebiri ku nnyindo ne bibalema okulaba. Mu ekyo waliwo ebintu bingi nnyo 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 ebyasaanyaawo Obuganda. Naddala tutunuulira Sir Apollo Kaggwa. Omusajja ono Apollo Kaggwa yali musajja musoga. Naye Apollo Kaggwa ajja atya okubeera mu lubiri? Ekyamufuula okubeera mu lubiri batugamba nti yali amanyi nnyo okuzina amazina Amaganda. Ekivubuka ne kikulira mu lubiri olwo, era Abaganda ng'era bw'obamanyi obugayaavu ne bakigayaalirira ne bakireka ne twesanga bwesanzi nga bakironze n'okubeera katikkiro wa Mwanga. Bw'abeera katikkiro wa Mwanga bw'atyo ne yeekobaana n'akola ekkobaane eryasaanyaawo Obuganda ng'ali wamu n'abano b'amagulu meeru. Bwali bugayaavu bw'aba abaaliwo ebiseera ebyo okulaba nti ono omusajja tebaamukola ki? Tebaamulabuukirira. Ensonga enkulu nno endeetedde ebintu bino byonna okujoogerako nti obugayaavu bufuuse kizibu nnyo, obugayaavu butuuse n'okutuseeseetula ku nnono zaffe. Nja kwogera ku nkula y'abantu, ku nneeyisa y'abantu mu pulogulaamu eno ng'eneetera okuggwa oba mu makkati gaayo, olabe nti abantu bafiiriddwa ebintu biyitirivu. Abamu mufiiriddwa n'amaka gammwe, abamu mufiiriddwa emikwano gyammwe, abamu mufiiriddwa obufumbo bwammwe, abalala mufiiriddwa abasajja bammwe, mufiiriddwa abakazi bammwe, naye ng'ekintu bugayaavu kye kibuleeta. Abaganda abaaliwo, bajjajjaffe abaaliwo ne bakitaffe mu mirembe egyo egya myanga baalema okutunuulira bajjajjaffe bali ab'emabega abaasooka ebintu bye baakolanga okulaba Obuganda nga babuteekawo. Bwe tutunuulira kakati olwaleero tutunuulira ebiggwa byaffe byonna bisaanyiziddwawo, tutunuulira ennono zaffe zisaaniddwawo, tutunuulira obuwanga bwaffe bugenda, naye ng'ekyabusaanyaawo kubanga omusota gwatwala omukisa okulaba nti ffe tuli bagayaavu, ne gutwala ebintu byaffe ne guyingira ne gutuyingirira. Era omusota ogwo okuyingira mu ggwanga lyaffe mu Uganda kye kireese omutawaana, kubanga omusota gwo gwayingira ne gutulaba buli we gugenda ne gulaba ensonda kiwootegeka, ne gulaba n'obwongo, tegwakoma kuyingira mu nnyumba naye ne gulaba n'obwongo ne gukwata n'obwongo. Omukumi w'ekijja nga bw'owulidde muganda wange Walukagga bw'ayimba, y'omu ku abo abantu abaateekebwa mu Buganda okulaba nti no basaanyaawo. Obugayaavu bwe mbabuulira obwaleeta Apollo Kaggwa ne banne bwasanga bwesanzi nga Mwanga bamunaabidde mu maaso. Obugayaavu obw'okulowooza nti olwaleero kino ekintu nja kukikola, ate tujja kukikola olunaku olujja ne luyitawo, olwokubiri ne luyitawo, olwokusatu ne luyitawo. Ne weesanga nga wiiki eweddeko, omwezi guweddeko, omwaka guweddeko, ne mukwata ogwokubiri ne mukwata ogwokusatu nga mulowooza nti ekintu mujja kukikola omwaka ogujja, mujja kukikola luli. Kyekireetedde emitawaana gyonna okulaba nti Buganda esaanawo. Kyova olaba mu kisinde kino abageetudde obusujja ebintu tubikolera awo wennyini we tukirowooleza we tutandika okukikolera. Kyova olaba tuli bawanguzi mu kisinde kino abageetudde obusujja nti omukuumi w'ekijja gwe baatuleetamu bano baminaani be baatuleetamu, ffe tulina okubakuba ku mutwe ng'obudde bukyali. Tetugenda kulinda lunaku lwankya, tetugenda kulinda mwezi gujja, tulina okubakwatako ng'obudde bukyali. Obuganda obwali butebenkedde mu mirembe gya myanga bwatandika mpolampola okugenda nga buseebengerera, ne bugenda nga buseebengerera
Mwanga n'alizisitinga oba n'akalubira bano abawambi ate bano bennyini be yasuubira nti bantu batuufu ne bamulyamu olukwe. Mwanga olwo olyawo yakolamu obugayaavu kubanga bano yandibadde abejjeeko mu ssaawa entuufu, yandibadde abejjeeko mu kiseera ekituufu, oba olyawo neeno tetwandituuseeyo. Naye olw'okuba nti bano bonna be yali yeesiga ate nga abanyooma, ate nga mwalimu n'obugayaavu nti alibajjako olulala, alibajjako obulala, bano ne bakola ki? Ne basobola okutwala omukisa ogwo okulaba obugayaavu bwa Mwanga, nabo ne bamuggyako. Mwanga ogenda okwejjuukiriza ng'awambiddwa, atwaliddwa mu bizinga by'esseserezi ne munywanyi we Kabaleega babakwatireyo omulango. Ate omuwambi era yakozesa mukoddomi we n'akozesa Abaganda n'abalimbalimba nti tulina omuntu gwe tugenda okuwamba, gwe tugenda okuggyayo okukwata. Bano bagenda okutuuka eri mulango, bagenda okulaba nga ate omuntu gwe bazze okuwamba ate nga mukoddomi waabwe. Ne bakwata n'emmundu, omuwambi n'akwata emmundu n'agamba nti kakati kyetwagala kiri ekintu kimu, twagala okwata emmundu okube Mwanga okube ne Kabaleega. Ekintu kino kyayisa bubi nnyo mukoddomi wa Mwanga, kyayisa bubi nnyo nabano abaali bagenze, ndoza kwaliko bane Simeyi Kakungulu, bo baali basuubira nti bagenze kukwata abantu balala ne beesanga nti bakutte Mwanga. Mwanga bw'atyo ne yeesanga nga bamuwaŋŋangusizza, bamututte mu bizinga by'esseserezi. Version y'emu egamba nti yafiira eyo, waliwo bannaffe abagamba nti Mwanga baamukomyawo, simanya n'afiira wa. Bintu bingi nnyo ebyogerwa, naye nga amazima gali nti yawaŋŋangusibwa n'atwala, era awo ku Mwanga kwe tukoma okubeera n'obwakabaka obutebenkedde. Abawambi bano olw'obugayaavu, kubanga Abaganda bandibadde balizisitinga ne bagamba nti tetujja kukkiriza kuleeta mwana w'ekirera. Jjukira nti Ssekabaka Daudi Chwa baamuteekako omulangira omuto nga mwana wa kirera, omwana wa mwaka gumu tasobola kwetegeerera, ne bamuteekako. Abaganda obugayaavu bwabwe bandibadde bagamba nti nedda, gwe Apolo Kaggwa ne banno, temuyinza kutuwa muntu ono, temuyinza kutuwa mwana ono muto, tulina okulizisitinga, tetujja kukkiriza. Naye Abaganda kyabalema nga bagamba kijja kubaawo oluli, kijja kubaawo edda, kijja kubaawo bwe kityo, bula ebintu bwe bityo. Ne twesanga nga omulangira omuto aweereddwa obwakabaka, abamutadde ku ŋŋoma, ate bwe bamala okumuteeka ku ŋŋoma bo ne beetandika okwegabanyiza, ne batuuka n'okwegabanyiza amataka. Edda ettaka lyonna lyaleberanga lya Buganda, ettaka Buganda yali lirinako omukono. Bano abawambi kye baakola, bagamba bano abo ba Apolo Kaggwa nti kye mulina okukola, ffe mutukolera omulimo, in return kye tulina okubawa, tulina okutwala ettaka lyonna mulitwale, nga mulitwala mulimberimbe Abaganda nti nabo kugamba ne beegabanyiza ettaka erya Mayiro, Obuganda ne butandika okusaanawo. Naye nga bano bonna abasinga obungi abeegabanyiza ettaka lya Mayiro, abasinga obungi tebaali Baganda. Abaganda ab'ennono nga weebali batunula, bwe bugayaavu bwe nkugamba. Kabaka oba Ssekabaka Daudi Chwa agenda okutemya n'okuzibula, agenda okutandika okutegeera nti ekintu kye baamuteekamu kikyamu, ekintu kino alina okukirwanyisa ng'Omuganda, ng'alaba Obuganda busaanawo olwo akuzeemu afunyemu ku mbavu, atandise okwetegeerera, ate naye ne bamulabuukirira. Amawulire version emu egamba nti Ssekabaka Daudi Chwa baamuwa butwa era n'adduka Zambwa, n'agenda bw'atyo n'atuuka ewa maama we wali Erukuli, ewa Namasole, n'atuukayo Erukuli era yafiira ku mulyango. Version emu bw'egamba. Version endala egamba nti obutwa yabwenywera, bingi nnyo ebyaliwo, naye ng'olwo Obuganda buseebengerera. Daudi Chwa bw'amala okufa n'atulekera oba n'alekawo, ne baddira omulangira omuto, yali omuto, ndooza yali wa myaka 18, ye Muteesa owookubiri. Edward Muteesa owookubiri bamuteekako nga muvubuka muto, n'akunyizibwa nnyo n'ayisibwamu. So nga ate era Abaganda nga batunula, Abaganda benkugamba Obuganda nga butunula, naye ng'ensonga eno ya bugayaavu, kubanga awo nnyini we baali balina okusitukira balabe nti obugayaavu buno
balabe nti abantu bano abajja tebaalengera oba baalengera oba oli awo baalengera kale nti Obuganda kubanga okuviira ddala baalaba nti Mwanga bamugjeeko batuletedde omulangira omuto omuntu ategeera tayinza kukkiriza mwana ow'ekirera okumukwasa okulamula Obuganda nga tasobola kwogera tasobola nakwetegeerera naye bino byonna Abaganda baalema okubiditekitinga Abaganda baalema okumanya nti tugudde ku nnabe tugudde ku ngeri k'omwana bano abayaaye balina bingi bye bagenda okukola balina bingi bye baagala okusaanyaawo Obuganda bwe batyo ne balemererwa okulaba nti basobola okukola basobola okulwanyisa omuntu ono naye ng'era ensonga eva ku bugayaavu kankomewo